Lubiri High School ebuloba. Omuzadde Lubiri High School Buloba kampasi ly'essomero ly'abawala n'abalenzi erisitudde omutindo ogw'amaanyi mu disitulikiti y'e Wakiso. Ly'ekisulo n'abava ewaka lirina UNEB Center namba ku madaala gombi O ne A level. Abasomesa batendekedde ddala mu kalikulamu empya. Eddiini zonna tuzisoosowaza so nga liri mu kifo ekisirifu ekisobozesa omwana okusoma obulungi. Library weeri ate ng'ejjudde science lab, computer lab ate nga bafaayo nnyo ku mpisa n'okutumbula ebitone by'abayizi. Sukulu fees zisoboka n'olwekyo twala omwana omuwandiise kati. Essimu noti 7 noti 6 33 94 82 oba noti 7 noti 5 46 34 79. Lubiri High School Buloba campus obutateganya. Okay, kale kakati eggulo echa ebibadde bitambula mu weekend. Professor Nsibambi Yusuf Nsibambi afuse wachi. But there's something I love about old men. What do they do? Bongera bintu byawe nga babiraba. Bongera bintu byawe nga babiraba nga bwe biri ebisigadde munnanga atakola ki. Nabachayina kibagaza nsi. Musajja munnamateeka musomesa w'amateeka atunula nawo yegamye omwana gwe nasomesa ba student yennyini bamweyimbamu. Omayinze, the day I got the definition of education, nakakana. Era nsobola okusanga omuntu nga yakoma mu P7 nga ali more educated than wa senior 6. Street ekonoonye nnyo. Vakati kwebyo kati ne tugenda ne mu ntegeera ne delivery n'engeri gy'okwatamu. Omanyi, a man is determined by what he solves, what challenges them. Kyekisalawaani musajja. Era bw'oba onoonya kye bayita omusajja osooka kunoonya ani alina ebisoomoozo ebingi bwe bayita omusajja. Ze tuyita responsibilities bwe bayita omusajja. Nti bw'osangwa a male species at 50 years alina ebintu byakola n'ogamba oyo mulenzi. Nga just myaka gye mingi naye nga bambi munda muye mulenzi. Okitegedde? So a man is determined by what they solve and what challenge and how they handle what challenges them. That's when they think magaho. Oli mukazi. Ngojimanyi nti ekyo tebamalaga kigamba buli muntu. Ekyo oli mukazi. Wabira bagamba oba mukazi naye era yes. Waliwo basirika ne bagamba wabula nabbanja. Mukazi nti otyo nti yafe oyo omulaba yabeerako mu bulamu bwe buti n'abuvaamu n'alwana n'abuvaamu. Now it was muddy water naye she tried. Banne bangi basigalayo. Bayitako ne bagenda abigirayo enjaga abayigirayo emyenge ne bayitaawo naye ye n'asigala nga yava mu kibinja n'ajja mu knockout ku 16. Bwe twatuuka ku 16 n'asimbula n'ayita mu leediyo nayo bangi be yayingira nabaawo waliwo abangi abaakomaawo ku kugamba obugambi halo ne bagamba tekijja soboka. Naye yabeeramu n'awuga bangi abaakomaawo n'awuga n'ayitamu n'ajja ku TV. Muganda wange kye bayita kubeera ku screen yoko omwaka ne gugwa wali. Bati yabeerawo n'awuga kati n'ayingira Country Public. Country Public eno giraba gye tulimu bagiyita musosola ndawu. Bantu bangi akozeyo video esooka n'agamba ku kye bankoze sigidira. Ekirungi tewali we bakola ki? Tewali sengejjero kulinga kuyimba gwe jangu. Banji baze free entry bulungi free exit. Banji bayingidde kantu nga bawala kantu de kafuuka akantu abantu ne ngatava akadiisi kanaga ne bana ogenda okulaba oyo abuze abamu ne bava ne atagamba kati kantandike kuba nja kuba wemmula ngane nayitaawo n'agenda kati ali ku NBS. Era omuntu yabamuyaga bawa mubanno be mwenke ejje yaga baba sebo kantu ako kakaluba kakati abasajja bwe batyo n'abakazi bwe tuba determininga
kakati challenge bwebezze nti toyiseemu how do you handle kati Nsibambi, Professor Nsibambi, in my opinion, he failed the test of being a man. A man. Era ekintu ekyo obutamulangirira kyamusazeeko lwakwa mani budunja kuba mwakitegeera mani kijja kuba kirala kyamusazeeko ekyokubeera omusajja points Wiseged nti waba omusajja yabadde alina kubeera kwa 100 kati ali eno wansi kuba olaba bwe mubeera mu nnyumba amwebasa ekiro nebbaawo ne muli ebikuba ebweru n'akuzuukusa mukyala genda olaba obaabo babbi kimusala points nogaba kiki kino otandika okumutulubira oyo n'atandika okubogoyaga olimba tobogola ovaawa who is asking gweyanza okusiza ekiro ngenendawo baabo babbi mukyala genda olaba niyo yakwata ku luggi kakati mulimu ebintu byetukola nga bikusala kakati Yusufu Nsibambi tebakulangiridde era tewayiseemu era oyina byokoleze ewantu awo now how do you handle ng'abalala tebamulangidde ng'abalala alina byakoze ng'abalala kakati kyenjagala okuli oba agenda mu mbaga ze yabawaayo ssente abaggyeko ssente zaage abamugole mugyebale Yusufu Nsibambi wano muyina contribution book yammwe ey'embaga adde nsaba kasente ako stop that nonsense why mu bulamu bw'ensi eno waliwo ebintu bye tukola for the good, for the common good. For the common good. Nti otaddewo amasanyalaze for the common good. Ekyabasale nzikiriza osobola okusalako n'ogabana. So kati what happens? Does Umeme refund his money? Abo balina zi connections buuyo olwamaze gye yazze wabirabye kati naye the whole essence of abalonzi ekisooka society abalonzi bamuwa omulimu ate bagumuggyeko kati n'ebyo abadde akozesa osasula the funds the money he was using birekeewo bifiirewo omubaka ono omupya ajja aswale ng'alaba emiti naye tonga nti emiti nagisaze transformer simanya bagayite mudda oluzzi lwange simanya oluzzi lwange tebadda what is that how did we come to that okuba nti omayi waliwo ebintu ebijja mu society ne tuseka twatandikiza abasajja bakima ebintu ku buko ne tukifuula fane singa twakubirawo batandika kutujjako bye baba batuwadde nga akikuwadde ebintu mpe engatto zange mpa TV yange mpe motoka buli kimu in the process of love kanti kankule bino nkubira mimi in the process of love we exchange a lot kakati abakazi mwina kyemuleeta era numwa nnyo omuntu awoza mukazi wange talina kyakuteeka on table that is stupidity and myopic thinking ng'omukazi the mere fact nti osula naye mu buliri leave alone the intercourse the mere fact that you have company in the house nti olina omuntu webase wano naye yebase wano that company alone in monetary value muganda wange endalamu nti webaka n'obulizaako ng'okimanyi there is someone gwendi naye in case of anything wali kati abasinga batunulira nnyo the intercourse intercourse okozize ebbali the mere fact afi osobola okubeera mu nnyumba yo bwomu ne wali olwotuuka neekunyiga ng'oweetaagayo ne bwe kaba kaana ka myaka ena n'okeegayirira bwe katuuka nno kabaze nno okamaze okukawa jjukira mmwe mubeera n'ennyumba ezirimu ku byokulya okajje kali myaka kalenga 10
kazewo kakukimiddeko amazi okasikidde amagi kakujuisi biki byonna esani katukagamba anti kaŋŋendeeka nogira okegayira oba ogira obeerawo nga toyina nnyo kyokaagaza ne the company that in the house there is someone ekyo kyokka kivaluing. 2 the care simanya kukulabirira kufumbira kyancha okulaba ngoye nga ngolole nebiringa abasinga mwewunza mbu yansanga soza yakusanga oyoza but the love that comes with okwoza kwe esaati eyozeddwa omuntu wo ebeewe weera byanjawulo neyozeddwa dobbi kati olina ne privacy nti bazooza ziri mu nnyumba osanga nteeketeeke dobbi bwazireeta onaaba bakazi abatwoleza ateekaawo nezikulema n'okujja mu ntebe zikulema n'okujja mu ntebe kanootandika zigiranga so there is a lot that they come with away from the intercourse eyo bawoza simanya ekyeyajja nakyo tusobola okifuna anywhere muganda wange abaliyo babuzeeko kwekyo the intercourse make something like 5% ku contribution z'omukazi zaba nazeewana okitegedde kakati ne bano the mere fact nti mubadde mukolagana kati mbadde nvuga ndageno nti bwe mba mufunyeemu obutakkaanya wayina okubaawo remorse ne empathy gy'owulira omuntu oyo for the good what era woowulira nze bw'ompuliranga nti kati nagenze full board omanya kati omuntu asusse bususi naye wabeerawo ekisa ekyo nga bw'osanga ex-wo ne bakugamba ali mu ddwaliro mulwadde just for the ayinza okuba alina bye yakkola naye for the pamye omuwala oyo waliwo nalwala nampepeke kangendeyo mu ddwaliro mulabe basonda sente munaye even emotionally this person nali mugambyeko nti amugambye nagamba kankusabire mukwano ojja kuba bulungi kakati naye ne bagamba hafi yamenyese singa yafudde n'omubuuza singa yafudde yakutwalira ki so omuwala oyo yankyawa tunyumiza n'omugamba remember some good things they did. Yes omuntu atajjukirako kalungi muntu ke yamukolera okujjako oli nga gwe wakati awo ali mu kuviolatinga that empathy yes mulimu ate abantu abakafuula akamanyiyo nabeera nga bw'abeera mu bizibu eyo owuliramu bambi bubi nti bamugoba mu nnyumba bino nga olaba aba Grace Khan bwajja abantu ne bamukwatibwa ekisa bomala nagamba neddayo bana abantu banakwatibwa ekisa paka ddi n'owulira nti so obeera nga violating the empathy people are giving you nti omanyi boyfriend wo wamwagalako talina kye yakuttira walina okuba enjawukana naye bamugoba ku mulimu naye embeera nnombi ali mu ddwaliro alinayo omulwadde biki out of that nti boyo we nabeerera naye bambi ng'akasente ke ffe nga tukalya munnange kyekikutwalayokko mu ddwaliro namugamba ne muli muti ampulidde mbeera si nnungi oli wano mu ddwaliro piki yakkuba kati biki biri bitya n'omwokyayo n'ogenda n'osigala ng'omuwuza it's not that omwagala but waliwo time gye mwayitamu together kakati naawe mwami Nsibambi ekyalo ekyo bwoba kyalo kyo Mawokota kyali kyammwe ng'okolera kyalo kyo kakati siraba lwaki ekyalo bwe kiba kisazeewo nkigamba nti omanyi you need one love from the society you need protection from the society kakati obeera okolera emirimu gyo olinako gyali ya site olinako n'ebirala kyalo kyo kwe bakuzaala now bwaba kiba kyalo kyo kankweze afi bw'ogulira maama wo TV ne muyombamu ne mutoowo kati TV ogyasa olw'okuba aleme kugiraba kuba maama wo kati kyekyalo kyokiikirira kange Mawokota ye maama wammwe byonna byokola obikoledde maama wammwe naye kati kuliko batoobo bemutakkaanya nabo nga omanyi ne TV mulaba TV n'ogikuulawo it's your mother who is going to suffer
era nabo butalaba TV it will have a ripple effect kijja kujja maaso eyo kati gwe okutema emiti biki byonna it will have a ripple effect ejja kusanga etya ojja kuyita ku kyalo afiteriyo kinyuma kino kigamba nnyo abantu ekirimu ku kitulemesa okulya ssente z'ekisirusiru teri kinyuma hafi nga kuyita wantu nga hafi bayi nojjako mu bbaala hafi ogamba otya bane esoko gyotule wano abasoke batuweeyo ng'olaba society ekwagala neteri kirumanga hafi twabadde mu kuziika ewa Kasuku mpe essimu yange tutandika ogeya topiki tugenda zimikisinga tutandika ogeya nalabye ekintu kati kino nkireetanga yajja nti tomanyi nali yeggulu olimu batubikira jjajja wa Kasuku ku lwa mukaaga nengenda mbakubireko ekiraka kuba yali taliiwo kutoka nto bwe tumala negamba tusooke tugende kuba omuntu aba yeetaaga nnyo okubudaabuda kuno okusooka ne tutuukayo bwe tutuukayo nali ntudde awo kuba nasanga ndoza Shalom ali munda nga ku TV kuliko omupiira gwa Man U ate nga Kasuku ali munda yali ndowooza agezaako kulaba mupiira yeebuzeebuze nengenda ne mubongako awo ne tunyumyamu awo nange ne ntuula awo baleeta omulambo ngenda okulaba anka agujjirako naye nga waliwo amufaako buli muntu alaba mulabe yakimye eki najja awo awuyimiriddeko awo ayinza okwebwalabwala waali naye nga kati buli muntu gayebuza akimye eki mu nnyumba nga besikale buli omu ffe buli ekwefu egyebale nga kitalo ekwefu mwebale kubeererawo munnammwe nga buli bwe bamala okutubuuza nga bamubuuka nga beetuwa agenda okulaba mu nju tekikola empewo emufuuyira ate mu nnyumba n'afulumayo adda wabweru awo kati jjukira nga bwe tubeeramu of course bwe ntuuka ewantu wonna bwe nnengerawo Sayimo nvuga nzira awo odda mbakyaliwo Sayimo Kasiri bwajja n'abeegattako Sendi bwajja n'abeegattako Bati musobola okukola wakakukulu k'abantu okulaba waliwo aliko bambi bambi mwali muddaabiriza agenda geewa mwesibako wabula n'essimu wangu bannaye nga buli muntu natunula bweki neŋŋamba ekyo abantu kye batamanyi nti you may have all the money but society love is very much important. Munange omusajja ngenda okulaba ng'atudde ne owe mbambi abali wali eri mama nabudabuda mwana mbozala ekibikyo walabe bwe twatuuse eggulu tuli omu ne tuyingira bantu bazaawo bane muje hafi nga iseekulwanira njala okutuusa okubategeeza ati hafi buli wentuuka naye ebivumo n'embifuna n'ensongwamu engalo mu liiso mbwagwe toyagaliza ne bamuntwalako ne bamuwamba twatuusa okugenda nga nina tekubaako bensaba bane mbadde nsaba mumumpeemuko naye muzzeeyo eka kakati nze ngwa boyiwo it makes me proud nti at least nkolagana n'omuntu society gwetayinaako buzibu so nange ninfunaawo akakukulu ne tuddeeyo mu mboozi ng'olaba era kwefu naye no akati nsibambi toyagala oyite ku kyalo nga oli mu mbeera bwetyo ng'oli isolated isolation mweje emyaka etta bwawulidde mama jjajja wa Kasuku emboozi yanyumiza si yanjawulo jjajja wa Kasuku byadde akola mama wa Hafi byakola taata wange byakola mama wange byakola
ne bamama b'abantu balabangi mu byalo gye bakola nti omuweereza akasawo ka sukaali nasenako n'atandika lwaki nti bo bakimanya nti society erina okuwa omukwano ne security osobola okuwangaala nti kigudde waani nti bane mama wa hafi actually batukanyisera omanyi mama wayinza okuba tebagamba mama wa hafi nga yeekoledde emikwano egijje kati gwe bagenda okukubira enkeera ng'ozuukuse ku ssaawa zo 3 ku Sande okubulira nti maama wo babadde bamuyingiridde ng'ekyalo kyakoze omulimu because she invested in that. Naye maama wo buli lwe yeggaliramu abeera omunaasifiira omunaku ye sennaku buli kimu akiina munda naye yeetaaga abantu era abantu abaali gye bazadde bamwe mu byalo ne mubaleeta mu kibuga ekyo mukisobola okukiweerako obujulizi amalawo ewiiki egi atandikiza mpola nze ebitooke byange nze kakati embuzi zange nze kakati aba akulimba aba yebowa wano w'omuteeka mu kikomera w'omuteereddeko TV talina banyumya nabo kati nsibambi ayagala wuwe ne yeetaaya also ba politicians emyaka gino 5 balabanga emitono ennyo omuntu gwe bawaddemu omuntu asobola failinga not that you're going to come back but the fact that antu bagenda tukaba comparing newe otafailinze newe bakoze bulungi kyowakola kwefu kirisigala kirungi kati nsibambi ono azze aina generation gyagenda okukaringa on bewatera w'emiti bamaama baffe ngate kutala abazadde baffe nga beyawulamu mama nga akolagana na taatawo nange nkolagana naawe talina kyakwagaza oyinza okuba oli mulungi nnyo era okoze bulungi nnyo era enseekwaga naye yayagala kitaawo ye yabaweereza bo weri basomero ye yabasomesa naawe HM omupyoze kale gwe weerera gwe somesa abaana but gwe takulinaako buzibu naye oli kubanga ku kyalo k'owangaalira I can just imagine kyogedde kituufu nti anti bajja omusajja wuuyo jjukira kati engeri gy'obeera ku kyalo okwo you have functions you need to attend egy'abaganda bo bajja kwanjula bannange tulina omubaka yali akiikiriddeko wano kati atonyiige abantu nabakiikirira tebankubira na mu ngalo muganda wange Keniru Kyamuzi waffe mu lubaga wano the man tumuyinaako buzibu era ku mikolo tumwanjula atambuza ebigere jambo ne zivuga wali namusanga kawe kabalagala mukawaka primo musajja watu mirangeri wansi nensamira honorable atawulira that yes. lwaki tewandijeyo bintu ebyo literally buli kintu kyetukolera society we have children and normally tell you betuweerera actually one of my girls got a first grade kongura namufuna ali mu P5 yafunye first grade kati yeyongeddeyo kusomero agenze mu secondary lwaki tukola ebintu ebyo society eyina bingi byekuwadde nsibambi mu kusomako mawokote ayina bingi byeyakuwa ebimu abantu abamu botosobola nakujjukira wajje bali kubasasula by thank you the word or okukwata mu nsawo gye bali bangi abamu baafana dda kati oyamba bana abaliwo okusobola okusasula abaafa ne bootomanyi gye bali kakati gwe kyosobola kuŋŋamba nti mawokota kwogamba kwokulidde nti tekuliiko bantu baakuyamba tosobola kukiŋŋamba kuliko abakuyambira abaana sente zo si zokka ze zikubeezaawo waliwo ebintu bingi society ebyekule so we need to give back to society kubanga society etuwa kingi gwe sente zonna ze wafuna with all true fairness mukyama naawe olina omanyi nti nina kubanga yagambye alina ebyapa 145 Geoffrey Rutaya yayimba torch eyo ejjekube mu byapa ebyo ne sente zonna z'oyina ayishuwa olaba ffe mu butono bwe tuyina naawe oyinawe wanyigirizaako ku muntu n'ogamba ekyaddala waliwo we nayisaako ku bantu kulitalaba buli muntu ayinawaawo oyinawo mu embeera yo wali kakati ebyo byonna Mukama n'abikusonyiwa n'osigala n'obugagga bwo oyinako gwe wali okutte speedi nga essimu bagitunda emitwalo 3 n'ogimuguza akakadde that was
abnormal profit. Ogwo ali okubye ekikono noga gundi yotasaanidde mukama wange tasaanidde tekijja kusoboka. Waliwo omwana oyo bamuyita Titi. Bagamba atubadde nti twagala basajja. Titi dopozi yali yagala okufaanana namwe ng'oyalayisaawo boyiwo olina gwe wali onyigirizaako because society bwetyo bwetambula. Kakati jiddize ng'osasula bali weetondera bali naye muwako obuntu ebyobufuzi bibamazeemu ak'obuntu humanity ak'obuntu nodda ne ku TV n'obyogera ebyo twakirabawo ekyo mu Uganda nojja ku TV n'ogamba nze mbajjeeko kino mbajjeeko kiri mbajjeeko waki tewasigalayo mu bwa profesa lwaki weesimbawo bwe libanga KCC aliye kuwa sente nyingi lwaki tewasigalayo you are setting bad precedents to the next generation erimu ne bazzukulu bammwe kati bazzukulu bwe bagenda okubonaabona batya bagenda kutambula jajja waabwe ssebo yatuggyako ebintu bye ate gwe tekigenda kuvaawo muganda wange otya n'okweyanjula kati abazzukulu nga batya n'okweyanjula nti bazzukulu bo kuba erinnya lyo libadde ddene ng'omwana asobola okugamba nze Nsibambi Junior oli mu ndi fe bansiba naye kati ajja tuukanga nga balina omwanjula Nsibambi gamba funawo lyote bajja kubaira n'amannya gaabwe lwansonga buli bero bajjajjawo oyo yeesimbawo n'atuggyako buli kantu ke keyatuwa era obalaba amasomero buli ki it is bad. Tukomewo mu buntu bulamu manyi gavumenti ene tunyigiriza nnyo n'ak'obuntu kagenda katuggwamu naye mbadde nsaba Nsibambi ne bakyaliibo kye mwakoze kikyamu kyetaaga okuvumirira lwakuba nti aba bakyaza betaaga okubassaako amaanyi tosobola mule I hosted him today but yajja kuwa ensongas abatulaba bandadini bali badde bavuddeyo dda wali abantu abasobola okwongera wali abantu betufugogenda mugamba lwaki kino wakikoza kuwa ensonga ze and that's it tasobola mugamba n'omugamba nti kikyamu ajjaga naye nze munnange nange kubanga he told me bampa omulimu buno yabitandika luzzi ne tunyumirwa nnyo kumba olwo kyali kitandika kakati bantu bangi ababikoze so it is bad kyenyamiza it shouldn't have come from a professor kuba professor osomye embeera z'abantu oba osukka ku ntegeera era nze Yusuf Nsibambi kikiraga nti ekyo kyeyakoze essaawa zino omanyi nti n'abayizi bo basobola okwegaana kakati omusajja ali mu kyalo eyo nga teyasomako ne bafuna obutakkanya ne mukazi we n'amugamba ku lwa byonna bye tuyiseemu twala buli kyoyagala ogende gumanyi nti abaakusinga okusoma because education is what is left in you when you leave school ebimu ku birina okukusigalamu is humanity when we leave school kakati bw'oba professor wagenda ng'okyasobola okudda ku TV Nsibambi first of all campaign ze zibadde za mu nguuba ekyo abantu bakimanyi waliwo abantu be baakubya akalunga bataddemu amaanyi Nsibambi amazeeko akalu kano konna nga mulwadde abadde mulwadde era abadde ndoza bweru wa ggwanga eyo nga bamugezaako mumuzango kakati kitegeeza ku ground bibadde tobadde toliiko fine wateekayo ebintu naye abalonzi balina ebintu bingi bye bayiseemu intimidation bribery n'ebiringa ebyo okisegedde nawe tebasobola kunnyonnyola lwaki tewayiseemu kubanga gwe balangiridde emawokota ebyaddala osirikirira bwoti noga yadde Nsibambi badde tebamwagala naye teyali kutte ekyakusatu ontege so Bambi kale kituukako oli ng'akimanyi n'akalulu ke bakamuwa ne bakabba hayi abataafe gwe kati we bali kyogamba bahildamani bagende bajjeyo ebintu kati bakayemba muri babi nnyo basajja mugamba politics ayina engeri gy'aboonoonyeddemu ddala kyova olaba nze mpagira abantu bangi nnyo
waliwo abadde basekere yadde youth MP eyadde atasobola wakuwa speech ndalabyeko nga yadde youth MP nga trending awo. Very many sensible people are laying back because of the way you play your politics. Era nsuubira bannaddiini n'abakulembeze ab'ennono okuvaayo okuvumirira Yusufu Nsibambi kye yakoze. Sala abantu bakyeyungako. Nsibambi yagenze wa Museveni. Yagambye ensonga ezibadde ki? Agambye bagenze batuulako akale bebize aftermath nga abantu bamaze omukalirira. Naye nagamba bo yagenze baagala dialogue ku bintu ebimu. Muli ba political prisoners batese n'omusajja kuba omusajja w'amaanyi tasobola kumala gakola ki kuba yakuwa ensonga ze aga president yagamba abantu bano batiisatiisa eggwanga bagenda ddiyo kya bagenda kukola ki ne babakwata. I think that's the biggest point gyensinza owulira gy'abadde agamba ebadde yaba kutabaana bakwatibwa mu kalulu and all that but after meeting yagamba bimu ku byali mu meeting kati after meeting the president ekifaananyi ekifuluma abantu bamubashinga kuba abamubashinze of course kuliko bannabyabufuzi n'agamba ekisooka batuula ne bameetinga stakeholders okuli bannaddiini the interreligious council bannabyabufuzi ye ya representinga party ye ya FDC. Mu representing a party, Paul yavuddeyo n'agamba as the president of the party. Ffe tetukutumangako. Genda ku meeting ani Museveni. Andaze akabaluwa. Nga Nandala Mafabi amugamba thank you for representing us. Naye kali wane ekisoose sikisomye simayo ba representing us ebadde kuki naye agamba obujulizi abuyina. And Nandala Mafabi is the SG of the party. Thank you for representing. Anagamba kati ebya president yamanyi kasita secretary general yamwebaza ogenda obakiikirira. National Unity Platform Lena Zidriga mbu yaliyo ne balawyers eri mu kutuula ne Interreligious Council mbu bateese ku kalulu bwe kalina otambula tekalina bbeera mu kino na kino na kino na kino na kino na kino n'abakulembeze abala yagambye oba DP etali represented something like that n'agamba kati bwe bateese ebyo mu kiwandiiko ekyo Interreligious Council ne baako byewandiika ebirina okugenda wa president akalulu kalina otambula. My question gye mubuuziza namugambe n'adde nsuubira luno olukuŋŋaana lwewagenzeemu lubadde luyina kukwata bino ebyava mu meeting yammwe ne Interreligious Council mubiteeke ku ttebo mumugambe mukulu twateesa bwe tuti ne bwe tuti akalulu katambudde otherwise naŋŋambe ekyo nebali kimuwabula bagenda nakyo kikola ki kitunuuliramu oba ontegedde akati when bw'otunuulira group y'abantu ababadde mu gundi eyabakulidde era agambye wali bakulembeze b'amaanyi babiri basatu aba National Unity Platform aboogere ate ababiri ba ku mwanjo nnyo aboogere beewaza ebifaananyi aboogere bwera waliwo n'omu gwe yali agenda mu meetinga bwe yatuuka n'alaba balamu eyo entinda adduka emisinde. President Museveni has to in the many issues era emunamunyiga ennya gy'abboogera tewali buzibu in the very many issues President Museveni alina okwaddressing about his leadership. President olina okwebuuza lwaki abantu batyo lwaki omuntu bw'amala okunsisinkana eri gye nafuna miliyoni 7 ez'obululu lwaki bw'amala okusika miliyoni ezo tezimwaniriza lwaki buli ansisinkana agwa cover kiki ku bantu abanjagala ennyo manyi mu luyimba lwa Walukaga bayita palamenti yaffe abalita Ssentebe w'okukizinga yagamba Ssentebe olina okubuuza ekibuuzo abaakannonda walijje ate beekalakaasa batya nti kyeyagira ogende kati abantu emanyi ne miliyoni 7
I would have thought nti omuntu yandibadde ajja with his or her head high ngagaba nange yezagenda okulaba president naye abantu bagenda bati president alina okubuuza abo abeekweka lwaki weekweka mbwera ye yabayita those who want to take a picture with me please come kati alina okubuuza lwaki beekweka inafuuka kivume mbaswaza alina obabuuza lwaki ye bwe mumala okusinkana mwewozaako nnyo mukozesa ebigambo bingi okwewozaako kiki ndi wakuwolereza nnyo ndi wagattirako mubanga abatwala erimbejje ebbi banange etwala omumbejje lwaki mumpolere ekyo president kibambuulize nze yawangula ne $7,000,000 lwaki ndi wakunnyonnyola nnyo kyokka ate ng'abantu abagenda ewalala n'omala omuntu amala asisinkana Bobi Wine ne bateekuba kifaananyi onootukakasa otya nti wamulabi n'omalayo omukuba ekifaananyi n'omusalamu kati president Museveni alina obuuza kiki lwaki abagenda eri bo tebeekweka kiki lwaki mumala kumpolereza kyakubiri Mwami Nsibambi history tells muleme kutulimba there is a diffusing which is in progress. Government eina okusinzira mu kifaananyi kyesiiga esiga ekifaananyi nti essaawa ena bannayuganda bagenda kwekalakaasa kifaananyi ekigazi kyesiiga era yo ekimanyi nti essaawa yonna bannayuganda basobola okugenda ku nguudo kakati project bw'ogitunuulira mu kifaananyi ekigazi project ekolebwa kyovulaba ejjawo whoever eyandibadde akulemberamu bo nga balowooza kati buli muntu eyali kulembeddemu okwekalakaasa okwo genda ng'obakuba empiso mpola tension zikole ki zikakkane baba bateekawo ebintu ebibabuzaabuza kakati ebimala okubabuzaabuza here and there then kati onoonye emitwe bagita beat the head theory nti bitwe ekyogwandibadde bw'ogenda mu bivulu onoonya ani akulembera kwekalakaasa gwo then bali abasigadde obo bamaze kakati ojjukira campaign za Choose Peace ezo zonna zaali zigezaako bantu kugezaako kubeerabira whatever transpired kati bagezaako okusiimuulawo tibannange twagala twogere omanyi abantu beekyaye nnyo nti omuntu ali genuine amanyi lwaki abantu beekyaye lwaki abantu President Museveni tobimusinga and they are very many nze njala abagendayo okwogera naye tikatugenze mu dialogue basooke batuwe ngaani yagenda mu dialogue ebintu tebikyuka Kawanga Semwogerere yayingira NRM nga wa DP n'afuuka minister mu NRM kwa yali leading opposition person yagamba anti mwete mwagala kolagana na government yagiyingira n'abeera minister checha bwe twatuka mu kaluka 220 embeera yali etya did Museveni listen to whatever Kawanga and the team said to him netuva wawona waliwo bangi abayingira amanyi mwe government temwagala kolagana ne bangi abayingira da Betty Kamya gye baliwo kyogaba Betty Kamya tamanyi mboko na bintu bikoleddwa ku opposition ti abantu aba political prisoners babaddewo okuva ku mirembe gy'Ababesige Betty Kamya bagenda tebayogera kwa nabo bagenda tukolere wamu abantu bangi abayingidde n'asembyeyo Minister Nobert Mao ne bamuwa ne ministry nambe obunanyizibwa ku constitution yayingira akalulu ka 226 tetulinakayingira didn't he speak bwe yatuukayo yagamba ki akyagamba so n'abalala bangi abanaddiini batudde bani batudde so omuntu agenda eyo waliwo yadoba yabaddani yaddanyo myambo oba kigambo dialogue kitutusumbuwa
either Kisumbuafu oba bali bano balina kintu joining ne dialogue bano balina kintu kirala kye bakola kye batuuma dialogue era gwegendayo munda ojja kumaliriza nga buli muntu alina dialogue eyiye ng'omuntu personal dialogue gazezibaso essaawa Anita Amongo yali mu FDC Tayebwa yali mu FDC they went who can dialogue between Nsibambi and Tayebwa and Anita Amongo bwe Nsibambi nga okyalina n'ekifaananyi kya FDC kye weetimbadde bagamba byokola tebakkanya nabyo bali bagiviiramu ddala n'ekifaananyi ne bakivamu ne bayingira NRM who can ani ayina okubeera better dialogue kugwe the new dialogue and the already dialogues. I think they didn't dialogue well. So kakati. So people have their personal agendas. Personal agendas zebavuga. But batekayo bargaining power. Bano political prisoners my President Museveni yetamanyi okunonyereza kukolebwe. Nze sagalira ddala muntu nze nabagamba ku bintu by'abasibe ba political prisoners akkirize emisango gye ne bamuta muwagira nagaba naye president nzikiriza yadde teyagiza muwagira kuba simanyi kyayitamu ne family ye simanyi kyayitamu simanyi to what extent has he endured watukira oganti omanyi kanzikiriza omusango guno muwagira noli alemeddeyo n'agamba nze saakikola siswa kukkiriza musango gwe saakola naye muwagira kubanga kuliko consequences zijirako singa oba omaze okukkiriza kati bunamba wagira ono ekimunkubye yakkiriza singa ovaayo n'okkiriza nti wazza emisango gyo n'ofuuka ssanya yeni yesanya yali sanyani n'otandika okuwaayiriza kati gwao kati tubate tukyali ku peegi yemu so nze njagala nnyo okunoonyereza kukolebwe olwaleero tugoberera ensonga za Jeffrey Epstein Jeffrey Epstein y'omu ku bagwenyufu abakyabadde ku bwenyi bwa wano musajja mugagga yali musajja musomesa n'atandikiriza mpola ng'afuna obwana bw'essomero n'abutwala n'abuguza abagagga bw'abuguza abagagga ne bimunyumira n'agifulira ddala bizinesi n'afuna ssente n'agula n'ekizinga kye baakazaako Epstein Island n'atandika okufuna the who is who in governments mu ba celebrities ng'abatwala eyo ne beeyagala ne abagulira bamalaaya ne babagulira ekyasinze okunnuma kwe kuba nti mwalimu abantu abagagga ababeeranga nga fantasy ye is to have intercourse with a child of 1 year era baba bapangisiza ng'oli ye ayagala kuwulira kiba kitya yo Epstein okunoonyereza kubeewo nga oli nga bw'awakana nti nze saabikola kivula abasinga kati kiswaza nolimu abamu be batagenda kugulako misango naye nga ebufulumira mu documents za Epstein kiswaza bera Bill Gates waali mukazi we yagambye oyo yandeekiranga n'endwadde z'obukaba bamuguza nga abakazi abalasha ndekirange sajja yakanyiza kwetonda bannange nze sibimanyi musajja yali bubeezi kyali wange gavumenti ya Bungereza essaawa zino esuliridde kugwa lwa nsonga za Epstein sawa minisita bamuleese ku kaguli Keir Starmer ne bamugamba walonda ambasada w'eggwanga ambasada waffe atukiikirire mu Amerika ng'okimanyi akolagana ne Epstein biba bwenyufu nagamba namanya naye saamanya tuwaatirevo ne bamugamba omusajja baamuta Epstein baamusibako emyezi 13 kugula bamalaaya batanneetuuka emisango ne gimukka muvi bwe yavaayo the first 3 hours n'aweereza ambasada wa Bungereza mu Amerika obubaka nti owaayi bantadde ko ambasada bakutadde tugenda kujaguza tutya oli n'amuddamu nti tugenda kufunayo bamalaaya babiri bajje batuzinira bali bwereere
yoyo ambassador yenyugira mwezi emboozi to the extent nti yatandika n'okumuguza ebyama by'eggwanga kati babuza Keasta mu muntu afaanana bw'atyo mumulonda muti atukiikirire musajja atu ne yeetonda bannange omusajja twabimubuza n'obimubuza n'agamba bannange tusaba tusonyiwa essaawa zino process gye balimu yamujja mu bwesige just eyalonda ye chief of staff we yaresigninze eggulo chief of staff ovunanyizibwa ku bakozi ba mukama abo n'okumuwa details background check tewakola mulimu gwo gumala ne yeetonda n'agamba ne ku kye twakola okuswaza eggwanga nze mpiseemu Keasta ali awo bali mu kunoonya mikono so njagala nnyo omuntu musango ne gumukka muvi nga si politics badaba politics ne bagattako bugasi nti omwana baamukwata ddala kituufu yali akikoze yejjerere bagambe tu okusiza ku bujulizi obuzze n'essimu zo ze tutaapinze wenyigira wayina enteekateeka z'okwokya zi petrol station ne tulina abaana be baayoola gafula yabatwala kakati gwe bw'ogamba nti ogenze President Museveni knows better so nsaba ebitongole ebyokwerinda ne President Museveni mukole okunoonyeza abo balina emisango egivunaanyibwa gibakke muvi babasibe abatalina misango baveeyo kati bano abajja president bali ku byabwe akimanyi badde mayimu w'amawulire just tubawuliriza mbuwuliriza kubanga ffe mu Uganda ffe tulina ebizibu byaffe badde nkubye intro y'amasengejje nga ndeeta breaking news gwani agamba President Museveni mbugundi amwagaza kisibambi mbwaza atese naye amugamba eki so whatever transpired mu Kalulu it is enough to show you nti era olwedde omuntu yenna adda ku ballot paper ya 223 ajja kuba omuntu namubuuze namubuuziza aba political prisoners bamwegalira president ate bakola n'agamba ati so it is just babataddeyo nga face but kibi nnyo nze omuntu yenna ngazizza omusango njagala nnyo nkwate awozesebwe bamusalire naye oyo ataguzza kiruma okwetonda kyatakoze okubamu ekigere noki naye nkugambye abakkiriza nti twakola emisango nga mu mutima bakimanyi tebagikola simbawagira kubanga gye bali simanyi kiriyo neba famire zaabwe kyeziriko sikimanyi era buli awulira ng'otuuse ku mbeera eyo sikuyinaako buzibu kyebakola abazadde b'abaana ate kakati bali bebawaga abaana bamwe tebasobola kubeetondera manipulation yali awo kabisa so byebyo tubadde tumaliza naki tuyitamuko ku Kasuku babi mukulikira abagenzi okuzikira Kasuku mwebale nnyo I saw the who is who in the industry and one thing ekyanzijidde mbwongo ebintu ebiri byabadde take away because Kasuku namuzikiddeko nga kyali wange singa munnamawulire we've come a long way emboozi ya jjajjawe gye yanyweze $5,000,000 wagirabye yabadde etya jjajja bw'omuwaayo bamuguliranga ebintu ng'abigaba ku kyalo salawo tugaye tumuwenga $5,000,000 zimutwalengako emyezi nga bw'abayita abanaku abanaku ne banyiga in his voice I quote him kuba manyi abakubaawo kiyalikozeseza ne banyiga first of mwagudde boba kyakunyiza agudde mu mboozi etaliiyo wagudde mu mboozi z'abagagga wagudde mu bizibu by'abagagga kakati bwe kiba kyakunyizizza kuba yadde talking point $5,000,000 lwaki wajjajja agenda kukola ki mu byesonyiwa ebyo then Kasuku abantu bamwagala for who he is era nina gwe navuddeyo nga mugamba nti Kasuku yafuna license from the society okwogera byayogera tekikuwaggala nti naawe akola content ng'owa Kasuku n'osuulasuulamu nti ojja kufuna reception and love yeemu
yamanyi bwazanya ebintu bye nasigala nga akyali abantu bajjanga yabazze yamanyi bwabizanya tekikuwa garanti yemu wano waliwo abantu nga buli omu yafuna layisinsi ye Chameleone Jose Chameleone number 1 East Africa twamuwa layisinsi okukola byayagala era se tumuyinako yenes atambula mu radio ze ayina radio e Bujumbura kati twamuwa layisinsi twamusonyiwa n'ebyomu maaso tekikuwa garanti ne byalikola byonna era ajja kutegeka ekivulu tujja kugenda ate era kijja next year this year rather endonga ajja kugitukuba kubanga ye tuyomba bwe tuwuliriza tuyomba bwe tuwuliriza twamuwa ne tuwaayo ani awo omulala layisinsi mu kantu media Kasuku baamuwa mwali mwagiwa gundi Tamale Senior ne Tamale Senior twagimuwa ku TV bulungi ng'abawerawo era nga lwatatuwaddeemu tuyomba gayi tatuwaddeemu yaleera egenze etayi Tamale Juni Tamale Senior twamuwa the license eyo teri hereditary. I knew you'd say that. Underline the word hereditary. Nicholas tetumusuubira era namula alinga ali mugundi ya yatuwa mukantu nedda totandika kukubira nashiguro bakubidde nashiguro nengaba nange totandika kukubira nashiguro totandika kukubira nashiguro gojjamu kubira ayogera ebyo bye yayogedde wabiwulira nabiwulira nga mukoze sho kati ye Kasuku abikola nakubira Lwasa nakubira na license agina I don't know how neye bagimu era wabalabye nga bamulaga omukwano ne bamuwana license y'okkuba oluseke era buli omwe yazze yadde akimanyi nti Kasuku olina okukola ki omocha kakati tekikuwa garanti senga okukyalo bakojja okukyalo kuno kutandika kugamba bwe nabadde eyo ojja tusindukirize mmeme era ojja kufiirwa kapayo obulweyo yadde ate enswera ejja tutegeeragana so kiri yabadde teekawe fina twagenzeewo walabye abantu ab'obuvunanyizibwa alina okuba nga yafunye ne ku ssimu ez'abantu abatazzaawo naye nga sigwe muyololero guno kakati ayogera ebintu bye negwe tekikuwa garanti era channel ye ayinza okumala bangambye ayinza okumala omwezi kwebiri nga takola channel ye producer yatugambye fenna gwayita tugende tugibeereko channel esigale nga ekyatambula nga olaba Shalom bwe bamusiba mukyala we n'asigala nga kati beautiful tumusubireyo kantu beautiful wakasu ba beautiful agenda kuba budabuda ba agenda kuba oli yakola akantu nga talina kyakola omusajja abamusiba naye beautiful alina okubeerawo wali eri abudebude omusajja kakati bangambye buli wakantu republic bwe bakuyita omusajja agenda okudda nga channel ekyakola ki kuba channels zino kasita owumulamu waliwo eyagiteekako akalulu k'ekibiina ekimu okumala emyezi egi kati emuliwa yaŋŋambye channel ejjovu libuyimba liti nfuna abantu 3 ne mugaali wafuna ameka nafunanga akakaaga n'omutwalo naye kati 3 mwaba 3 lwenkoze nnyo 10 mwaga mbambi kakati tugenda gibeerako tujja kugendayo buli omu ajja funanga ennaku zabeerayo tugabeko akantu channel esigale nga etambula naye yadde teekawe ti Kasuku boyi waffe gwe atambulira mu bigere bye nawuliddeyo abaana muli bangi mukwata ebigambo bya Kasuku you want to be Kasuku they will fear mubikwata ne mubijja wano ne mubisuula wano ne mubisuula wali ne mubisuula wano ne mukyaza abantu baneteriyo omuntu anyuma nga ali nakyo kati ye Kasuku ye that is him wawuliranga ne jjajjayo we yamwogerako nga bo it is him ne abalala mukyekaka sigala mu kola byosobola but kitalo nnyo sobotekako amaanyi we can tell
so olumanya nti awo nali blueprint kale Kasuku olwedde waali waali togenda kumufuuka ne bw'anaaba avuddewo naawe ojja kujja na bibyo so tolaba ekyabadde ewa Kasuku buli muntu n'akwatako yagamba obalabye abantu waliwo banne bangi babikola nabo naye nga tebalina kye batunnyonnyola so mulimu abantu abalina layisinsi zaabwe bakuwaddeko basatu naye mu comment section osobola okumpayo n'omulalu naye twamuleka naagwe eddalu naye era eddalu lye society wise ate ye terimukoledde kuba talina kizibu kyasobola kufuna n'afuna mukwano ogwo oguli nakyo kati ye yayagala abeere bo naye I think waliwo twists we are taking it a turn obuzibu we bwava waliwo entandikwa eyo eyajja and nga binyuma yalinga abikola nga biri ebiiti komiko kati n'atandika okugenda bbeeya nnaku kati n'atandika tusinduukiriza mmeeme kati ne bwabeerawo ng'oba akoze eki oba akoze eki era nekimala sikimusabira kibeerewo naye nekimala kituukawo asooka akasa Kireva yaani so society love buli muntu agyetaaga asooka kasaki Kireva yaani so lumayo oluyimba ojjaka kasa Kireva yaani musukka bannaye so ebisigadde kiki tulabagambye tubibagambye byonna banne naffe tukooye kati mujjawo wansi ebisigadde tujja kuba twogerezeganya kyetwogeddeko so tujjukiza naye ng'omwana akateeteeyi yakakubye ka C&G C&G ali awo makindye bafaananiddemu bwani buroyals we England ogenda mukwatayo ka video mugenda funa mukwatirayo ka video okateekeyo C&G balabe akateeteeyi ke naye bamuwagira abeera n'obuteeteeyi obufaananyi obudresi bw'omugigi nzeno kanzijukizaamu bannange emirembe bannajjinda tebamanyi nti jjajja yayambalanga gomesi n'akusalirako ekiwuzi nosoko makinga ne jjajjaawo najjinda wabimanyako jjajja ali mu kitengi muwala we jjajja ali mu kitengi oyo bw'omulaba mu sikaati omwe alina gwagijjeeko omaye alina wadda baagala sikaati naye ng'ate alina yamaze ennaku 3 ng'aginoonya I remember waliwo mamange muganda wa mamange yali abeera lukulinaŋŋanda eyo ati nga nagenda kuwummula nga bannaye yafuna akagomesi ke nga kalungi n'atungisizaako akateeteeyi nakaleka mu takisi obulumi bwali bunzise nenkerabira mu takisi nga tukomyewo waka obulumi kati akateeteeyi kaako omugigi era oba kubanga oli mu hafi wa myaka nga 5-6 wali tuvuliddemu nembeetololerawo ne kakati nsobola genda kufukawo awakalisa abasajja